Poliisi emaze akabanga ng'ewenja omugagga Desh Kananura ateeberezebwa okutta omukozi we ku bbaale ya Panorama esangibwa e Naggulu ku nkomerero y'omwaka oguwedde. Kigambibwa Kananula yeenyigira mu kutemula omukozi we Badru Kateregga n'oluvannyuma n'amalamu omusubi. Kyokka mu kiro ekikeseza olwaleero, poliisi ekakasizza nga bwe yakutte Kananula era nga kati akuumibwa ku kitebe ky'abambega ba poliisi eky'Ekireka. Yakwatiddwa ku kisaawe Ntebe oluvannyuma olw'okuba nti olugendo lwe yabadde avaako ng'ava UK ng'ayingira Uganda n'olwokuba twali tumaze ofuna ku information nti planninga kuba nti saana alinza okutuukamu ate nga tudde akaseera akawerako nga tumunoonya ensonga lwaki yakwatiddwa. Okusinziira ku poliisi, Kananula yamaze dda okukola statement era ng'ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza. Okunoonyerezaako ku kwekuusa kw'omukozi wa yafa atebeeza okuba nti yakubibwa n'afa ensonga lwaki twamukutte okulaba nti atuyambako mu okunoonyereza. Nabanga tumaliriza ajja kuba atwalibwa mu kkooti nga ku Mande abe ng'avunaanibwa omusango gw'okwenyigira mu kutta. Asuubira okutwalibwa mu kkooti ku bbalaza ya Ssabbiiti ejja aggulweko emisango egy'enjawulo omuli n'ogw'obutemu. Stella Nabakoza, WBS TV, Kireka.